Patroni mbaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwezi kyaliza gino Bigirwa. Programu eyaggwa twayogera ku mbeera y'ekkomerera sseba abantu baasiima nnyo, abayiga abalala bagamba nti tebaliddira kukola fujjo kukyewa babuulira, abalala batereerera ddala nga mwe mulina omusiraamu waffe ono nga tukola naye wano yagamba nti kyewayogera tiyali takituutseko twakituuka kakikufa. Abantu bangi batereerera olwa programu eyo. Anabeere basajja banne 40 programu eyo yatukola bulungi, yatereeza abantu bangi nnyo. So twebaza Katonda olwokuba nti wabayitiratiramu mu bibeera mu makuusu. Kaakati simanyi oba olwaliro tugenda kutambula tutya, oba otuzaayoko oba tugenda kukola ensonga z'eggwanga nnyingi eziriwo. Busooka obuze kubatulaba abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okukomawo mu studios zaffe eza Kwezi Media Group. Nga bulijjo tubeerawo ne tubaako bye tuwaya. Njagala okubebaza okugoberera omukutu. Mwebale nnyo data wammwe tumutwala nga nsonga ya buvunaanyizibwa kubanga si kyangu. Era si kyangu bambi. It's a revolutionary platform naffe tukyatambula. Olwawo tukyali banafu mu nsawo. Kituufu. Tumanyi bw'oba munafu mu nsawo. Ebikoketo byo biba bitono. N'ebimu bigwa butaka. Ne speed gw'otambulira si gy'oyagala. Kati ebikyankosaamu tonotono bwe bityo naye nga tujja kutereera inshallah. Ekikulu kwali kutandika kyekyali ekisinga. Okutandika kuzibu si kwangu. Abantu bakukyawa ng'otandise. Nze nafuna ebivumo gwe nayawukana n'abantu maama awulina akulisa eza Museveni lunaana agenda okulata olulina era agamba oyo nankanyi oyo kadaaga yera nyinyi ekyo agenda okulaba tulinayo wadde miliyoni 5 bagenda opepetayo nga tisiriyo timubuuzi tumanyi muwoozi ayagala kijokulakulya ne bateekawo agabuuzibuuzi awo bagenda okulaba ne bamuwoozi tokola ki ne bakuvako vinaga akasajja kakumubukumu kali byako kakati kuwezi mu nsi muno olwananga banna bakutegeera woyimiridde era nze sigenda kuddamu nalayita sigenda kuddamu kubeera mu nkwawa za mubiri nabikoowa nabimala ng'ate naawe oli musajja emyaka gyendiko kakati nzikirizibwa okugaidinga olutalo n'oluumira nzikirizibwa okuduumira ku levo zonna. Gino emyaka gye tulimu Museveni yali mu nsi ng'akuba mu yali mu nsiko badokita baali bakusi dokita bate baali bakusi ate nga bato dokita nga kyasala n'ekime byekino kipaka mukagira eriiso lyonna lyandege anyirira dokita naye akanduse agenze musajja waffe akuze ate stress naate yayambibwa mu 2011 Besigye alina sente natazirinaabira yazina kubanga yagamba yaleeta Bless Company namba local construction n'agigamba njagala ennyumba Kasangati njagala ennyumba mu kyalo n'agamba wadde baweri bamuwa bisulubuzo genda webako oba pulezidenti kitegeeza ate nga yagamba mwe Kasangati yali aguzeewo okuteekawo faamu ye okukakkana waabeera ate bwe tuva mu kalulu bwe wati aka 2011 kati n'agaziwa n'agulawo n'agaziya n'abantu mu ttaka n'abakompasetinga abavaako ne bavaako abalala bafuuka security ye n'abawega ngayakuva mu kalulu nibono 2021 akava mu kalulu mukulu n'agula baneiba bonna yasooka n'atugobayo n'amenya ekikomera n'akigaziya n'ateeka ku sengenge oli owokwatana mu bbe n'ebikamera biri ebigira bwebiti bakuziro zolangawaliwo biri ebigira bwebiti kikulaga wenna neziri ezawozirada
ne parking kati zinabikoowa nabikoowa byogoberera abantu nange kambereko mu maaso bavuga takisi era kale abebasi so speed yaffe tetagaanyiziddwamu ennaku zino naye tujja kubiika enamba y'essimu basebo ne bannyabo abatulaba eri 0772 849088 ne 0704 965 446 ogamba nti ngisomye leeti nekuyitako akatambi okazaayo nogifuna bulungi kano katambi ozaako emabega noddamu mugiwuliriza bwekiri bwekiri kakati njagala kutubuulira ensonga zonna ezigenda mu maaso ziraba Mathias Mpuuga bamukkiriza okufuna liivu agenda okunooosereza abaana ba Nuupu wabalabye bakkiriza emisango ne baga nti Bobi Wine yabawabya bo wali nnyo mu Nuupu era abavubuka bo babakwata okyali mu Nuupu kiki ekyaliwo ddala njagala otubuulira abantu bano emisango bagizza okugikkiriza oba tebagizza ko otubuulira ekiri munda kakati kwezi tuweyambisa omukutu guno kubanga gwe gusinga amaanyi mu ggwanga tuwulire abantu amazima ate era nze njagala mazima gasitiriridde muntu yenna abantu kye balina okumanya tuli mu byabufuzi emisango tuvunanyizibwa abaana gya byabufuzi babakwatira mu mbeera yabiki ya byabufuzi kakati we tubanga tuli mu byabufuzi oteekwa okumanya ozannya otya ebyobufuzi osobole okuva wooli odde ku levo ki ebyobufuzi obizannya ng'omaze okupima gw'ozannya naye azannya atya akuba kinkuuli oba azannya gatuso oba agaba bino ebyaba ozibu bw'aba gatuso ng'omanya nti ngenda kuzanya nani ne gatuso kakati abadde agenda okwambala kanvasi n'oyambala puma bwegati bwogenda mu ngwala kati General Museveni is not a Democrat. General Museveni is a military man. Sakyerabira ekyo musajja mujaasi kati buli lwazuula nti wabaddewo embeera ey'okumutegula ekikono kyajjayo kya kijaasi ekiriko puma naye nga bisigala bya bufuzi kakati kubanga fe tutunulira engeri gyahandolingamu Dr. timu ya Joseph Kony engeri gyahandolingamu ebyobufuzi byonna ebiza bigezesebwako awo okumutwala ng'ebodde ya kijaasi ekyamazima People Power ne NUP eri eyafu General Museveni twali tumugjaku mwali mutwala mubulidde byonna yali agenda twali tumugjaku naye ensobi gye twakola ffe kwe kukyusa ne tudda mu bintu bya democracy ate nga twali tugenza awantu wetumutwalira ku kisenge twali tumututte awantu ate nga ye agamba nti amanyiiwo nnyo naye tewali amanyiiwo nnyo olaba n'Amerika yeewala violence ate nga yeekola amateeka kubanga abantu bonna abaali mu People Power baali bava mu bibiina ebyenjawulo waliwo abaana betwakunga okuva mu ghetto abaali tebakolangako byabufuzi bano nywamu akayaga kange abo bonna baali bajjudde nga tubaleese ekyamazima nga gavumenti basobola okikola kijjaku kakati yeyembeera abaana bobaako tebakulimba nti waliwo alina AK-47 muba bakwata nekomu enkolerere nebakwata mbu n'amasasi naye nga ddala kituufu abaana abo balina amasasi ebyo byasimwayi eyogeraogera ebintu byayo kakati mulimu abaana abaali baagala ate okukuba akasente
musyemwayi bino biwe bibaddewo okakuba bati mulimu abaana abaali baagala okukuba akasente wa musyemwayi kakati ne batwalayo olugambo ku bannaabwe nti afande tutesesebwa ekiti afande nebeefula bayinfooma bateguleyo eri akasente semwayi bawe ku sente naye nga bali nomweni ibutereevu era nga bamaanyi wali ku kitebe kiki naye nga bafuuse bayinfooma ate nga gwoyogera ki bafuuse bamusaa bantu babakulu awo ne bakola olugambo olutalina makulu ku bannaabo nga tebakimanyi nti olugambo lwe bakola luvaamu komera olwokuba baagala obuki obusente mwebali abamu era bane babayoolera lumu kuba ejjajja tafiirwa nekikuogase yawuyo kakati yembeera gye tulimu butasikurininga wali butamanya bantu ki abatuufu abalina okumanejinga ensonga noyoola kokota gwe nolowooza mbu olwokuba wayayaye bazzaawo bwagenda si buli muntu nti komanda si buli muntu nti ojja muwa mission agenda agikole ki agiguse tekisoboka ekyo kati zensobi kyagulanyi zeyakola nebabayoola etuba ogezako omugamba nti si buli mission nti bano abaana bagisobola omwana alaba opportunity ya sente nagamba eno information eri worth erimu emiliyoni 3 mwana n'agiteekayo ng'oluusi erina feedback tewaliwo kyakoleddwawo ate yo semwayi n'ebitongole bo evidence yaabwe baba nayo eyo n'omwana gwe baba bakuleseko olugambo bweruti ne bweruti naye nga biri ebira tebiriwo baba nabyo bagiteekawo amasasi bagateekawo ebijingire ate wadde wewakana ate bino newebakayo ebyo si ebyaka bya kitatta nga baleese luvo nagambafudde bivuze fayiro nga kyokka bulijjo yabikola banne yavuga fayiro z'abanne binyuze section obafe bakiyita kuyunga section naye nga talina bwakeewalaeno oluvaluasiiye embeera yabufuzi embeera y'ebyobufuzi abo abaana nga tulina bataasa mu ngeri ya mulundi ogwo kwe kwongera pressure mu byobufuzi bya Uganda fe abali ebweru buli komera ne libanga lijjuddemu abasibe ejjinja waliyo 200 kitala ne twongerayo 10 bafuka 500 Basaka Central Prison waliyo 8 abasibogo abasibe gulu waliyo 2 bakikiwambaye West Nile kyekimu niwono mu West ya wonna munyoro walina okubayo ku basibe b'ebyobufuzi balina okubayo balina okwefuula mu tebibakwatako okitegedde kubanga omusolo ogusolozebwa eri gujja Kampala ne basigala mu yana okitegedde kakati eri muloto yonna nga gyebali yembeera gye tulina okuteekawo bwe tumala okuteekawo embeera n'omanya nti gavumenti eri stretch erina abantu ab'endowooza mu makomera bayitirivu tewaliwo komera libeera comfortable nga lirina abasibe ab'endowooza emu 50 mukomera saa yonna mweteesa kati omwo nga tusobola okukoleramu akakodi akalala amakomera gonna bwoba ogajjuziza abaana osindika batrusted abasajja bo ne batwalira information oba mutwe gwe wesiga gwegamba edi mutwe nejesemu ajja mukwatamu oyinza obutamutuma nomanya bye bakomako engeri okusemwayo okumala akaseera
osooka n'omwesonyiwa n'ofuna obaana abantu batwala uniform ku makomera okola ebyokukyalira ki abasibe nti mwategedde olwokuna buli komera ekukuma oba olina wemba muli 5 mu komera eyo foosi eba y'amaanyi jukire mwafuna ddala babegattako muli neyabba enkoko naye olwakati afuusibwa byabufuzi abo bonabona fighting force 50 nti olwokuna oba ku mande tukeerera kweri tewaliwo kukola musibe n'omukooti makomera gonna tekagenda kukola engumi neryoka evuga mu makomera gonna mukwetolola eggwanga okusobola okubayimbula abalwanda fe twali banaze nalineala nekitonsa akimukiza isibuka Haruna Luzinala nikitonsa yatuke mulaba ku message ng'atukumu yalyonooneka dda owaye tujja muwuliza naye mbadde nkugamba kitwaleka landmark eluzira twali banafeka nemutabuka enkomera lyona lyakwata omuliro mwali buli mandi sikunyumirizanga sitole tibaba kujja kibooko okuwezibaza omugomo ogwali mukomera Maxon Bay ate nga tuli bana naye twagabana bugabanyira olwo nga gwe rwana gwewoyawoya wekola bwoti gwefuule bwoti naye nga akatiba kafe fenna kati alani gwe twateeka ku front ye Rwanda engumi yavuga olwagubani kirabira ddala nga muli 5 ekomera muli fuluma kukifuba nemufulumya n'abalala nga muli muli fuluma ekisooka kibadde kibeerangawo kitiisa nnyo ekyokubiri kati byetwatuukamu n'omusigala ayagala obulamu bwe tebakyakuba musazi bira mu baawe abaserikale ba prison mbatya obatya naye bagamba tebubakubira ddala ku nyama kankubuulira abantu 50 nga bekyanzi eyo force ogiyita toyinza battabo nga tebalina bebegatta kubalala tomanyi wabeerayo abamaze okufuluma ababivaako omukono guvuga kubanga ekomera it is a ground to prepare someone a revolutionarist ye ground gyokozesa okwepreparinga ng'oli mu kkomera kubanga oba n'obudde obulowooza okiwuli nze emirundi gyonna gyengenze mu makomera muvayo ne pulaani ejjako gavumenti nebivavako sente nezimbula bubuzi naye kubanga oba n'obudde oba ne pasonere ey'amaanyi kuba muli obongo bonamwe bwe bakuyingiza ku sawa 9 otandika kulowooza ngeri kijjo ojjako gavumenti ate oba okola kirimo kyomulala kulowooza kubeerako naye kakati fe abasibe twabaleka otandika okugoba ebyamateeka ebitakola odde mu rule of land constitutionalism anda je niyo likakuta Museveni tibamutegeera okusekerera gawona civilian kati obuzibu bwe tulina titumanyi kutulwana naye lyani yenkana kyobuzito ye nuupu ekugamba nti tuli mu democracy abaana balina right yaabwe apply for bail ebyo kituufu balina right yaabwe naye bumbeera ki era constitutional right balete mu kooti bakuvunana emisango ebazanibwa mu kooti y'amagye ebyo munyumyamu bunyumyamu n'omwana omuto akimanyi nti civilian tiyaligenze mu kooti yaki naye agenzeeyo tukoze tutya amazina agendayo fe kyetwagala okuddamu ekyo kakati mu byobufuzi niwonyigiriza omuntu omwogeza byoyagala
olaba banyigiriza gwe nga bagenda kujjako ebitundu ebyekyawo wanyigiriza omuntu kyoyagala kyakola ki kubanga abaana abo ekisooka tebali high profile nti banaakuma nti lweyongera okuguma ne profile yeyongera okukola ki kati ku levo zaffe bajje Bigirwa Moses nze sisobola kugenda mukobera nevayo nga nyambadde kujozi kwa yeero tekisobola kukkiriza wakiri ofa wakiri nebakayo ebbanga naye olwokuba ndi high profile gavumenti tesobola kutwala kuki kweyo levo eyokwambaza omujozi mutandika okuyimba pulezidenti museera balabi bayimba ebatutendereza kati eyo low profile bagikunya basobole okukangamu abali waggulu kubanga Gen. Museveni ebyobufuzi byazanya kati bya mwaka mujja 2026 nakati akulaga nti buyayayo obaddeyo obunywa enjaga emisokoto 2-3 bampe gali 2 kasawo zimanyi japati 2 bijanjalo gali 2 kasawo era bonaona ebyayayo ebibadde byoteekateeka mbwe kyakulanye kati buno obubonero bulaga nti mugezeeko neyandibadde aleekaana bano balemedde emyaka egyo wetaano mujja basangayo nabo kati obubaka bwaweereza mu kiseera kino bano abasika ku misokoto ne bejjako waya tojja kutugwirako gwe jangu ng'okimanyi nkyogenda kukkirira jangu ng'okimanyi kyaliko kyokka kati waba akuzanya dati psychological game gw'omuzannyo otya olina kumubala mu ngeri ndala anti kakati soni gizimusiza ku muzindaalo ky'omwana gwe ojja kumukozesa ensobi ze ndi mukulembeze wa revolution namba yateze nja okuleetera ssebo kasoda bwokkiridde manga nina okumanya pulani bwe zitambula tusobole okutambula obulungi n'okukolera ku nsonga zonna ezeggwanga yakanze abayaayo bonna babe nga bakimanyi titasaaga kati ffe kyatulema okudifininga Gen. Museveni nti tasaaga ye abeera siriasi ku buli nsonga okitegete kyovula bajjayo nag'omubuto ku buli kintu ekiba kikoze eki ekiba kizze so abaana abo baali badde baguma naye ffe ngaabakulembeze twabalyamu olukwe ne tutateekawo political pressure ebajjayo netudda mu byalungu ovulo tebikola ebyo bikola mu normal circumstances ngaeggwanga liri mu demokrasi tebikola kakati abantu bonna zijuzi nalina tokosho ginaliko n'omubaka wa palamenti wa Nuupu ne looya wange nembagamba kati mwe mutukoze bubi nnyo musiga ekifaananyi nti Uganda erimu demokrasi naye ngaerimu demokrasi wawe olwokubanga gwoli kanso oyimbi ogenda mu kooti nosaba nogera oluzungulo gwoli MOP omwezi gugwako nofuna obukadde bwa 3 biki okibulidde kakati ne mulowoozesa eggwanga ti demokrasi waali mutusasirifu abavuga akataka bannange muli bubi nnyo bannange kyokola nze genda nenkusasira Gen. Bigirwa n'okaaba wano neŋŋamba nti yarabbi naye Katonda ajja kujja nukula waliwo ensonga lwaki nze Katonda ampisiza mu tanuuro y'amaanyi emipiira tayinza kubanga emipiira negituula era kati sakamuzoba siina sho nomuzimanyi bushiza gwamu tuke omoloka bwavu busikira mu maaso ate obeera mu byalo katagala butagazi bwe kati saa n'obukono bubuukayo naye waliwo ensonga lwaki Katonda ampisa muki mutanuulu eyo tayinza kubanga akikola nga tewali kigendererwa kyekusifu nti yatulekerayo omuntu ajja okutununula abantu bonna batuyiye wenaggukira bwe nti abantu bonna bagenda bagwawo batuyiye sikyalina gwe nesika okiwulire ate mwabonawo tunanga amaanyi gandi muggwe nze kubuulira amaanyi gandi abantu bajja tuvuira mu space abantu bajja tuvuira mu space byansobako kati amaanyi nagateeka muggwe naye ate negwe gataddemu abasajja naye tukabalumamiro tujja kudda engulu abagigirigeri abaligetiibatiibwe nkuli ntya
hata mensi tudulaganye kati kankubuulire kwezi gwe kyoba omanya omanyi kumpa ebigambo ebizaamu abayire bigumya nti ebyobufuzi bino ebirimu ekigambo sipaku bibanga kunoonya sente za kifere okunoonya sente z'ekifere zibamu obukakamu bungi nnyo n'okuba essimu ne bakuvumirayo oyo n'omutaano nga bakuba amasimu ne babavumira esente ziba kumpi n'empingu ng'emikono giyisa mu mpingu bwona ozisogoleyo ozikwate ozigyeyo empingu tekutte kakati olina okumekinga kiba tokanga mpingu eyo osikeyo obusente obwo ogenda okola ebyokola kati ebiseera ebisinga abantu empingu ebakola ki ebakwatirawo abantu tebamanyi abali ku mpingu kati y'ebyobufuzi abaatagala bana bafuna kambi abo bonna abo fe tugenda okusigalawo wano nze nkubuulidde abantu bayise vivi botanalya kambi fe tugenda okusigalawo wano ate munayenze nno abantu balowoozanga nti ndi kivubukavubuka ekya bulijjo ontwale kibamagaali eyo okimanyi nti okakanya era mukama nakuyamba n'okufuna omuntu nakuwayo dola emitwalo 10 dola emitwalo 10 ate nolwe bategenda kuvuga mu Uganda wano miliyoni nga 3 mu kinaana kibadde kibi kyobula nawulira abafuna emiliyoni ya dola netya n'okutedenga omanyi mission bulijjo nange bengumirangako nawe bwewagumiranga kati kakati eyo yembeera y'abasibe kati ekyalo ekyabaleesemu obuzibu abasibe bagenda omanyi obutivi munankanyi mwebuli obuje buli kati bagenda okulaba nti yateekayo accountability wali eri ya miliyoni 3 esasanyiza ku basibu bakiraba ku mawulire again yes miliyoni 3 zesasanyiza ku basibe ne risiti nga zitambula bweziti waliwo liginalabye nti basaza miliyoni 5 mu 3 okuziika ono omukyala eyakafa mwole mugisha 5 mu ezo ekyo nedda bambyawo nedda abafamire nga juzi baali bakaaba nga balajana 5 mu ezo accountability kyekyokubeera n'akatiba nga kako webegerako nokola accountability nga tofuddeyo okoswala batuswala bebanamanya gweoyiseewo accountability bagiwaani electoral commission yesewo twaziisa omuntu miliyoni 5 kakati ekyo kyakutula abasibe ne bagaba bannange tusale amagezi agava wano kaba tuyimba linnya lya musajja tuyimbe erinnya ly'omusajja tuveeyo nze jjukira naliyo 220 mu December kati nalaba Christmas wagirirayo katono njirireyo eya 220 omaze okufuna omugole wa fono omugole nali mulina naye nga sinamucommissioninga naye mukyali mu ngeri yaffe kati mu lutalo nali munanitamu nabasangayo nawe nogoba ku kitebe abo abaana ne basangayo naye nabo embeera gye bawangaaliramu ne banyumiriza ojjukira abaana kozi mwagenda lumu ne geno salutaalo babavuga lunaku lwe lumu ne mutuuka ku kitebe butereevu ate ono munnamawulire yaliko naye yagenderawo twali bana nengalula Moses munamawulire mugalula gwe mugalula geno salutaalo nani ne Robinson naye munamawulire nemukkirira eyo gulagamba ntibamusemwayi bagamba nti kwezi bamukutte kumbe Robinson mulala abantu bankubira yali munyankole bwati bamukuba kusebwayi nga bamulaga ekintu munyankole bweyigira otya bala abayayi museketerere gavumenti kakati mubasangayo tubasangayo bo batuuka dda nga bali eyo kakati nemugaba bannaye nange bwenzira ebweru jagattako eddoboozi kuki gwe ngaomanyi toja kubasooka okufuluma ebyange nali mbiraba
nali mbiraba kuba Anita Amonge yali muyaayo nga era bijja kuggwa okiwulidde yali tayinza kunsobola kakati nembalekayo naye ngaembeera ate nga naawe agattako eddoboozi ffe twali ddoboozi lyammwe okukubeera ekintu kyonakiraze nupu yali yansuula nalulwana bwomu na famire olwobutalo olwanita Amonge nalulwana bwomu nekomanye ebintu zibinakumira munuko biyitirivu nnyo naguma okiwulidde nembaga kati ogibeereko njala okutegeeza jjukira nali nfunziza Anita Amonge sipiika mulamba ogadi namba nga gyentwalaganya nga kakoze ki mufo ekyokumpa support okumpa vibe bemulugunya bwemulugunya balimu abakolera Anita mu kiseera ekyo yalina amaanyi muno kubanga nalaba wali bwe yawangula nowa sipiika ate abanuku be bamugwanga mu kifuba Anita yalina amaanyi munupu mu kiseera ekyo ngamaanyi gwe era bangambirawo nti olutalo genda lulwana wekka palamenti yonna omukyala agikola ki era mwalimu omubaka eyali omuzira bamuyita Abdala Kiwanuka yajja nandabayo ye nandaba wali kusemwayo nga bakufuurafuura ddikingiringiri bakufuumuula emiko bakoze ki obweru amawulire agatambula malala fakitisi ndala nendulwana nenduvaamu kyova olaba ndi jeno ebirala byonna tubyogera naye ranka yange teyogerwa kuba buli omu yali ampaddeyo nti agenze ku luno ate tebalwawo okusata tomanyi n'omukulu yakola positi nga bankutte nebamuteekako embeera n'agikuulayo eyo Facebook naga kijeeyo akakasajja kabi nnyo n'agikuulayo nakatyampa nga nsonga ye tayimirira ku magulu ge ye ng'omuntu tasooka kudifendinga mulwanyi we kwanza osooka kudifendinga mulwanyi ebisigadde n'obimanya luvanyuma oba ayina ensobi oba talina ensobi n'osooka okola ki naye ng'osuusa n'omujja mu manyo g'empolo kituufu kati obasangayo netwogera ebintu byonna nembimanya olwabikuyitiramu nga sitole gundi wamusangayo eri mutwe abaali bavaayo mangu nebo bavaayo batya kubanga sitole eyo twagala gimanyi abantu abo babakwata lumu bo bavaayo batya kati baeddi mutwe babakwata Desemba wa 2020 nga tuyingira 2020 kakati bo bavaayo nakunegotiatinga tebakulimba nti Bobi Wine waliwo okunegotiatinga kakati olw'obutalekaana nyo nagamba katumuddize ttiimu ye ey'okulusegero abamaze okukkaanya bo ne babata ne babata kubanga yeyali inasaako ye ttiimu ye gyeyava nayo mu muziki eri ku firebase eya firebase ttiimu y'omu motoka Mbogo ni Sherifu Edi Mutwe Lubian ne babamuwa naye ne babagamba nti temujja kutambula kusuka Wakiso ne passport ne bazisigaza genda okulaba abasajja tebava ku nnyonyi kati baziwaddiza bati abasajja tebava ku nnyonyi wuyo German wuyo Netherland wuyo mu America Masaka yonna batuuka abantu bwe bagamba temusuka Wakiso kakati negotiation zaaliwo kati lwaki Bobi Wine ku bantu abalaba negotiating ayo tabakkiriza ng'ate ya negotiating ebyo politics oteeka okulekawo embeera kw'osikira omuguwa jjukira Bobi Wine tabeera nnyo na activities za byabufuzi okitegedde tabeera nnyo nazo kati zino ennaku zonna waliwo ekitambula kakati eyo ensonga ekuleka ng'okyalina kyokangaliza mu struggle muta abantu baffe naye singa yali ayagala kubajjayo yalibadde yabajjayo obusobozi abuyina nze nga bwemanyi naye sijja bigendamu nnyo kubanga naye katibake bannayuganda bali mutegeera nga naye akola ki nga batulabira kati
obatuuza ekitalya no ekitalya twawayamu saagala kudisclosinga nnyo buli nsonga naye kubanga ebimu biri classified naye ekikulu ekiriwo tulina kulwana baveeyo era tebakoze ensobi okukkiriza emisango anti bw'oba oli mu kkomera obanga omuntu agudde mu nnyanja ekkomera ly'ebyobufuzi ku leveeyo obanga omuntu agudde mu mazzi kati bw'oba ogudde mu nnyanja oba oli awo envubu ekoze eki esembedde efuuwa oba oli awo ejja egobaganya n'eggoonya oba ggoonya ate tesobola nvubu okiwulidde ani akusooka kakati ogenda okulaba nga batwalagana emisinde naye gwe amazzi gakutwala okyasobola okwekwata ku mukira gw'empolo gwaggoonya nekutwala kuba yedduka edda ku lukalu eyinza okukasuka ku lukalu tomanya kati omuntu agudde mu mazzi taba na option akantu bakayitawo konna asobola okwekwatako nakola ki nekamutambuza yekomera era zisobola kunenyeza muntu bigamba abaana bebakoze eki bebayogedde kubanga ekisooka tebagenda kwesimbawo ku bwemubi nekyagula ne bwawangula tebagenda fuka baminisita kababe ba ps kababe ba dpc okiwulidde kakati babafudu soja babulijjo kakati bafaaki omuntu wagamba tize bannaye kituufu nnyo ebintu twali twagala okwata ekiri naye embeera yonna ekolebwe nzire ebweru kati kuwesikagwe ekyokulabira nina musajja wange musiraamu yategeka olulumba mu kibuga akuuza abantu akoze atya naye ate ababalyamu olukwe baali ku kitebe kyenyinkyano ne babalyamu olukwe polisi nejja nebasena era musiraamu okuba lwe yategeera nti nno abasajja babalyamu olukwe ate bali ku kitebe yabiviiramu ddala kati kali kagubulire olaba abantu bakyusa ebigambo mweno life gye tulimu eyewabweru omuntu nga yagala fulaga ya nuupu naye nakyusa ebigambo olwofulaga neyegaana mikwano gye abantu begaana mpuga wano bisanatu era akasajja kasegona ako kavangako nisemujunganda kasajja kakumunyo segona yagamba zisibeera mu byakisibu mungamba mutyo namboze n'atabukira mpuuga ng'alinga atamulabanga wadde teyakoma kwoyo n'ayingira ne katikiro n'amuvugiramu eggaali omuntu awemukidde bunyolo talidda buganda omuntu wezeza emyaka 5 plus noba nga tosobola kuyimirira ku kigambo kati oyinza okunenya abaana abali emabuusu atulese ekizampe oli wakyukira ku kadi obukadinayogera ebivuma mikwano gye bonna baludde nabo bonna n'abatyoboola kubanga mu nsi emikwano gyotasobola kwerabira omuntu gwe wasoma naye kizibu nnyo okumwerabira gwe bakukwata naye nobeerako naye mu kkomera oyo mutera okusinkana ne mwogera akasembayo nemwejjukanya embeera naye omanyi kyekitegeeza nambuzi yayisa egaali mu katikiro kya sikuta mayiga kubanga awo yalumba kabaka oli kabaka webweru si bwe kiri katikiro abeera kabaka webweru gwe nkulira bagamba asigala katikiro kale olaba ayisa mu katikiro abamukola olwokubanga kyekiriwo kyakutwalaganya katikiro kyekiriwo naye nagira bwati ayagala fulaga yabwemuki kati oyinza okunenya omwana oli ali ku kawunga kali oluusi akeerana ku mbooko foleniyo yataggwa gwe batwala n'alimu okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 10 ezakawungeezi oyinza omunenya n'amera omunnyo kuno so ensi bwetyo buli muntu oyogera ebigambo okusinziira wooli okitegere okusinziira wooli so mu wiiki eno ku kwezi waliwo ekintu kyenalabye eki era kwezi sebo njagala okutegeeza njagala kusaba era abantu tebalaba kutwetondera naye betonze
abantu beetonze genda mu messages abantu beetonze eyongera okwetonda ebbiru ya lumu walabye ebibiina nga byokola ki bigenda okudefendinga n'okuwa position nga TV for the first time NUP FDC DP UPC bakanya ne NRM bakanyiza bonna binze kyengala byomu gatala kutandika kwogera aba NRM tebazze nno etteeka lino ne bayagadde okuwalira baleme kukijjawo basobole okunuuna ekigumba nga tebatataganya anti NRM ekugamba bw'ojjawo bw'otataganya ofiisi eyo ekifaananyi kyayo ekiraga tuli mu demokurasi kivaawo ne kifa ekyokubiri eno ebadde ndobeso waliwo buno obuntu libadde eddobo lyaffe kutukwatira ebyennyanja byaffe ne tubikumira awo ebimu ne tubikwata kakati ate ono ayagala kukijungulula ayagala kusaanuula abantu bali agenda tuleetera ebizibu kakati ate bano ne bagamba etteeka lyaffe tulyagala emini ofiisi yaffe nga bwebadde bwe tugyagala entambulira awo abantu batamanyi byabufuzi bonna tebanalengera kintu ekyo onalebo lumu NRM yamwejereza kasi NRM yagambye nti tetwetaaga nkyukakyuka mu eryo tteeka etteeka enkyukakyuka ne ziba nga zeetaagisa kubanga mu revolutionary politics tewaliwo point gye musinganako ne mulabewo nemwena mufaanaganya ebizibu tekiriyo nemukanya n'omulabewo naye komiti UPC egifuluma FDC egiyingira DP egifuluma NUP negiyingira NRM negiyingira NUP negiyingira bonna nga boogera kyekimu bakanya era mu bannayuganda emusigala eyo nga mukyalinda mbu Museveni agenda tekisoboka bannange kyenalabye tekisoboka era nze komiti nagiwandikidde baluwa yino niwandikidde kyeyabaaso basomeremu ededi paper zafuziraba Eastern Revolutionary Platform ededi paper nga nnungi yamaanyi kintu tekiriwo okirabye sooka otusomere twawandikidde chairperson Legal and Parliamentary Affairs Committee Parliament of Uganda a request to appear before the Legal and Parliamentary Affairs Committee for the Honorable Lumuzi bill n'ebirala wano bitusobola okugera obwogezi kakati nga ffe twagala aziyarapid naffe tutwaleyo endowooza ku nsonga eyo kuba nabadde ndowooza nti bino ebibiina ebirala binakiikirira endowooza yaffe byagenze ku defendinga interest zaabyo ezitakwatagana lutalo era ekyokujjako gavumenti kyo bakivaako kati balwana kunyweza bagambye akafo kaffe mukatulekere basema tuzimbirako demokrasi akafo tekalina makulu naye muzeeyi ani yakamubalira n'akabasiba muzeeyi ze political philosopher alengerera wala eyo tumwogeddeko ebbanga ddene kakati njagala olaga omuntu waffe alaba golowooza lwaki NRM yakkaliza n'ebibiina ebirala lwaki NRM yakkanyiza n'ebibiina ebirala nsonga eyo lwa nsonga eki ekifo kiyamba NRM okulaga nti demokrasi mu Uganda mwali era yabadde ensonga esinga obukulu Tadongo ne ttiimu ye gye basimbyeko Nalukongo okay ofiisi eyo eraga nti demokrasi abukadde mu ggwanga lino erya Uganda kakati nze Bigirwa Moses ali ku periphery ekyo sikanja nakyo nze nga bwe tuli under military government kakati wanupu ajja kugamba tuli under democracy nowa DP nowa FDC kubanga ebintu byonna bitambula bulungi ku budget kwe bali kati ku opposition ali ekasanda ali ekyojja bwembi ekijja bwembi emasaka oli ku birala nnyo ne bolinamu essuubi bali ku birala nnyo abadiaspora abasindika omusindi gwabwe
ne beenula bambi abasajja bamira ku muzira abamu ne bavuma Bigirwa nga bwali omubi mubeere eyo mukkirize babatwaleko ebyammwe ku bwereere tewali lutalo baleme n'okuzimbayo akayumba ofiisi ya leader of opposition yeetaaga kuvaawo bwe tuba tunakusa olutalo kubanga etuleetedde ebizibu bino wammanga eyabuluzaamu ekibiina era neewuunya Jeno Mugisha Muntu ne Powa nga bali mu bapyalinze mu kakiiko keekamu n'Alisa Alaso ofiisi eyo yeyababuluzaamu okubajja mu FDC Powa kusikayo Winnie Kiza kubanga Powa wawangula party president against Mugisha Muntu yasanga loopu nga ye Winnie Kiza n'amusikayo n'ateekayo ow'eggulu ava mu kitundu obukombe weekend bugenda bukaaba mambuka ne buve Kaseze kati tiimu ya Muntu lega batuyiganyiza n'akafo ke tubaddemu tebagenda ne bakola ekyawe kati dimokulasanira ofiisi Nuupu ebaddirayo myaka egyo 2.3 eri luddamu eyabuluseemu eyabulukamu kakati oyinza oba okyatugamba nti ofiisi erina amakulu ofiisi ekola mulimo gwakugagawaza oyo abagirimu ate bwe tuli ku lutalo lunene ofiisi esiga ekifaananyi ekifungu eri amawanga amalala nti dimokirasi waali abazungu bamanyina okukyalawo wali badonda abatuwa obuwumbiro bamanyi okukyala ku palamenti awo ewa sipiika okakana bayiseeko ewalo naye nabakakasa ekintu bodinene ebifaananyi weebiri buli yali abaddeko loopu esizikola mukozi bweziti okuyingirayo bamala kunyiga ekigalo ebintu nga hairevu kati oyinza otugamba nti ojjako obulamu obuli wali obumanyi abasajja ne bagezze kakati abazungu ne bajja noyitayo ababaka babo bamanyi oluzungu ne bababugiriza akisenti ne bagikuba bubale nnyo palamenti kakati gwe opposition ali namutumba omuganda wange nkugamba tibyoliko birala ne boyinamu esuubi bali kubiki kubirala gomeki kitegeeza tadongo tiimu ye nansitula tiimu ye ya NRM secretariat nga byeyogera bye bimu ne Lubongoya byayogera basikirabangako ne bakkaanya kyannemu okutegeera NRM yandibadde egamba nti anti bakuba akalulu olwa demokurasi bakuba akalulu naye nayo nekigaana negamba nedda mugenda tuleetera ebizibu buuza bwasomera luddawa bannabyabufuzi bonna webali naye gwe amagezi agagate gaganjabanze otambula nabo bali revolutionary leader bwe tubeera tetuba bangi mu ggwanga tubeera batonotono abalingerera ewala gweoza mu generation ya Museveni bameka abaali bazanyanga jjajja generation yesiba naye nga abalina etutumu abalina amaanyi baaliwo abamuzinga ensi ye yagguka ate n'abazanyira ku buwongo obutereevu kakati gwe nakugamba tetujjaako maaso tujja tambula togwa mu maanyi ne banaboogera bye batategeera eriiso ndikutaddeko nnyo naye naatera okutegeera ate twakatambula ddakiika mmeka myezi 3 ku 5 oyagala mwaka nga tutambula yagguka 86 emyaka pulezidenti oyo musajja mukulu 6 nga anoonya bwa pulezidenti yakukwata 86 akonya 9 ate ketufunga ffe abamukulizaako amazaalibwa tugimanyi ffe tugimanyi naye okyasobola okudamu omukuliza amazaalibwa pulezidenti anti ngenda nkula nange nange okoye tiya gaasi eriiso lyafa olubuto lwafa okiwulidde kakati kati ngenda ntweninga butweninzi baana balala olwomufuuka komanda asigala ati bwekiba nze nali nkola ebifujjo nga n'omusirikale musikako ranka
nenziwamba twali tuzisiseeko akati ebimu kozi ranka z'omusajja bwe mwazisika mwazikomyawo mutya owaayi byali bizibu sijja kunyumiriza kubanga oli omwana mwamwegayira bwegayiriza okomyawo ranka muganda wange ndi kuwa sitore eyo olulala ate eriko ebintu bingi naye nga kyembadde ndiko tebakukwata ne bakugalira nkugaye byali biwanvu ojja kutya ranka zafaana nkugambye mayinja 3 nno mu kiseera ekyo mayinja 3 yali w'amaanyi oba kuba ennaku zino mayinja 3 bamukwasa ne AK47 n'abeeranga futu sojja mu byalo okiwulidde so kwezi mbadde nkugamba nti kyankubye ekiko y'amaanyi nga opposition ne gavumenti bakaayiza kuteeka eyo nonsobi y'amaanyi ebyobufuzi bya Uganda siraba equilibrium point wejira kati lumu etteeka yalitadde akyaliriko anti yeeyongedde amaanyi bwawulira abasajja bafilosofa weyawulina enaremu ng'erikuba n'amanya nti lirimu eggumba zito batanga odolera wasi balwanirako bannaabwe ebakuliwagira lyadde likomyawo nebazze bawagire bannaabwe lyadde likomyawo mulere lwansi naye kati nange nali bikinze lirimu amaanyi kubanga NRM lwaki eripinga weba tefunamu lwaki eyagala lopu ono abeega appointed si kumulonda kitegeeza ebadde benefitinga mumbeerabaye kigumba kyebabawabalwanira awo naye kati olutalo lugenda kugaziwa lwogaziyo olutalo oba olesa obuzibu akati nno nze ndi ku position ndala bwekirowooza ekikyo kiri kitya ofiisi kuvaawo kwezi ntegeera bulungi ofiisi terina kyekugaseeko eyabuluza bwabuluza ofiisi etulemesa okudefininga olutalo ekyo ekintu kikulu nnyo mu lutalo describing your opponent era kyekitulemeseza okubaako olutuusa jjajja nti bwe tuzanya naye soka amaanyi yo gali luddawa alina busobozi gumweŋŋanga gomanyi lwaki ensi zikola rwiru military rwiru nezigezesa ebyokulwanya nebayisawo tanka 2 zikutiisatiisa kuba kutiisatiisa kuweereza bubaka eri mmwe abagezaako okugamba nti akasajja ako tujja kakuba mutegeere nti omusajja azitowa alina B52 bomba mu dakiika 2 eva Virginia nejja nekuba yaze nekuba iranbakutule bozi okitegeke yabakubye netinkula empuku zonna wansi gye babadde ate nga nadda tegiraba ngaate nadda tegiraba neyuza nogawayi omusajja sijja mutambala kamuwa respect ye kakati tutwali twanalayizinzeeko jjajja kubanga jjajja emyaka 4 gyamaze wano azimbye bino wamangu azimbye amagye nga gage amagye galowooza amagye be bano byanfuzi abasookerwako baina mu Uganda mu kiseera ki be bano byanfuzi banaba muzindalo temuli mabuti batadwongo bano basigiyo fonofondo tebalina kigenda mu maaso amagye be bana byabufuzi abasooka azimbye poliisi agitaddemu amagye eyo nayo second force ey'amaanyi ate yeri direct connected with the community eri mu bantu azimbye intelligence azimbye prison kati kwanza ezo structure meka
4 kwanza tunagenda mu birala kati vaawo oyingire ki oyingire public service naye agiyingira abakozi ba gavumenti abalala bapointinga bapointinzi public service nga tebayiseeyo olaba headmaster bwe headmaster alwadde nalemu ebeerewo aleme kuva ku kifeeri headmaster wa ssomero lya primary eriyo mu kyalo nga n'abaana basomesa balwadde banvuuza naye nagamba sivaawo nga balwadde banvuuza sivaawo Namukundu primary school naga ekintu kyaffe kibeerewo kati omuntu alina kikati kyabwe omutataganya otya okujiuza awo wetaaga sayansa nga ina n'abantu 30 ku buli kyalo nga sinaleeta tiimu ya secretariat plot 10 waliwo omukyalo gwe bakwatirayo boyfriend we yatuuka n'obuwumbi 3 buli waka yali oba driver nga amukwatamu nga omanya abakazi abakadde akwatakwatamu afunayo ekivubuka nekikola ki nekiyozayozamu nekimugolola eminya kyadduka n'obu ne bagala okinoonya naye keinagano omuleta bisigo ongeke mugeke naye obumbi 3 obumanyi gwe okimanyi nga nabutuddemu wano sidda badde mukulabirira faamu nga kulaba bizimbe bisituka oba wamaze ekakwe nakati eyo structure yonna olina ogiba kati woba ogenda okumwenganga oteeka okubeera nga naawe oli scientific si kujja buzimu oyogera bwogezi n'okonya olutalo kwambala obulo nolowooza nti ajajja agenda nemusiba akajegere nemukola ki nalabuyanyama nga siba akajegere amanye gangibwase kulimba ayagala fulaga abantu awazibu ayagala fulaga yabalodimeri nakiryalinga traffic jamu muveeyo omukulu wakija muveeyo meya atubye ye yenna ovule mukuzi abimbye n'ejjovu omukulu amulabe omusajja abandimu akola tewaba mulimu muganda tewaba mulimu wakati oyo aba afiirira bwa lord mayor he is ready to sacrifice everything kulwa kadi tugenda kukola tutya mu opposition owenda mayingo osigadde ku ki kati afe iyaratuwa tujja ne solution ya netugamba nti basebo ne banyabo amaanyi gajjeno Museveni tugalage gali wano amaanyi ago tuba tunagatemaaze tukole kino tumufunzemu eriyaza utulina amaanyi naffe otumufunziza otumufunza bwetu ajja kubula gwakuba ajja kubula gwateeka ku tate ave mumbiza kati obusoga gawuwule maiba RPC bayo yalesa abavuka abalaalo bali banomadi musinga omumanyi omujjukira aliganga nomani musinga maama ye RPC ojja kuwulira endirimbo twambadde ovolo emyufu kuwulira endirimbo kati ye Museveni ali mukudeployinga babalwanyi mu strategic area yali mukudeployinga nakati atufa oludda oluvuganya mufo ekyokuleyinga strategy y'amaanyi nakati ate ffe tuli mukwekuba mukuŋŋaanira bikumba kati oyinza okugamba nti ogenda mujjako asindiseyo namyalo asindiseyo secretariat jukira nayo bakadaga babimbwa baayo alinayo abo balumumba ezuuli
kakati gwe mbuulira omulimu guba gulira naye omanijinza otya busoga ng'oli ku bantu abakikangi bannaye enjiri yaffe empya era njagala okutegeeza kwezi oba kiki tulina okupanuwa tule ku meeza ennene egabana erya uganda tulekolaffe ku mmeeza oba tutya tuleme kutuula ku ntebe mu mbeera yonna ku mmeeza waggulu mu mbeera yonna tuteku onyongedde okunzizaamu amaanyi Bigirwa onyongedde amaanyi guma bugumi yongera kunoonya data tukole ebintu byaffe abalala bajja tusanga kujjako mwena kyogamba nonye n'amafuta agakuba ebbeza kyekyo kyennyini kubanga ekikyali kizibu kyamaanyi kati soka buzoba tugenda zikola saka muzoba simaina kyombo nomumaaso zabitwalaana bushi nga 14 ejatano mwebya kyemipiira kyo tuwala nakyo naye bino ebiri tekiniko nnyo emitwalo nga 55 n'omukozi mitwalo 6 ekyo gyetaagibwa gundi esaavisi ekyaliko asaavisirabyo tumanyi nina abasajja bameza ab'enjawulo abapatana saavisi mulimu goga nti namusajja wayaga nti gwegwako ng'ojja ng'ogiteekawaawo oyo yekka natulira tukolamu bulungi mulimu abantu abamanyi ekigenda mu maaso naye oliizi kyogera 12 buli lweggwako ng'oteeka wali kilomita 14 naye twetaagayo bana abalungi mutusaasire mukulu moze mukulu ganja mutuwe ku ssente tukanike emmotoka ya mukulu Bigirwa twetaaga sekabuzobe ez'omu maaso n'ez'emabega twetaaga kozi ogambye kakyaka bush obukono bujja kubuukayo omukulu wabwe mukulu moze mutusaasire bawe enamba 0772 8490 88 ne 0704 965 446 era sebo okuteekako ssente ajja kufuna omukisa ogw'amaanyi nnyo era anasooka okuteekako ssente mbadde njagala mu puroguramu yaffe ey'okumaani ojje n'erinnya eryo lisabire wano tuliwo omukisa mukama abongere ssente oyinza n'okugamba nti nze kikutudde kyolinakwata emitwalo 6 mukulu sande David yamu mu Amerika ensonga ya mitwalo 6 oyimiridde osobola ekyo kikutula nekivaawo mukulu sande yakukolamukulu akimu esaudi arabia ekyo naawe okikutula bannange nga muzitwala mu kanisa abasumba ne bazibojja nga muzitwala mu masawa bwekinnansi ne bazibojja naye abasumba balina akatiba bakwanga ekintu kyabwe abasumba balina akatiba kamaanyi kale bwetutambudde olunaku olwaliro mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba